ebirungi bye bino ebiyinza okubeera mu kwegezaamu. Wabeerawo ebintu by'ogenda oyiga ku munno n'omanya nti bino nja kusobola okubigumira oba bino sijja kusobola kubigumira. Kaakati n'ogamba kino sijja kusobola kukigumira ntayi n'okivaamu. Kaakati waliwo sayidi eno endala gye tuyinza okutunuulira nti kati okufuluuta ate aba akulidde bannange. Tiwabeerawo ensonga nga nzito ate oluusi ng'abantu abamu babeera tebazitegedde ne bakiyingiramu. Kakati awo cohabiting oluusi weeyinza okuyambira ebintu ebimu n'obizuula along the way n'ogamba famire eno genza okulaba muganda we yagwa eddalu, mwanyina yagwa eddalu, senga waabwe balinayo omulalu, gundi balinayo omulalu, like ekintu ky'eddalu kiri mu famire muno. Kaakati kibakwata waliyo ekirwadde kino essaawa yonna. Kaakati omuntu omu asobola okugamba babuuzaako mwennawe musinza okubanga mutwala. Thank you so much mukola kyamaanyi okwokumira ku mukutu guno. Yes, naye nga programu nga zino ziwagiddwa omukyala Ajat Mastuula. Gwe wenna ng'oyagala okulombera ku ddwa, Ajat Mastuula mukubireko, baawo yakuddukako, mukyala we yakuddukako, ebintu ng'emirimu gyo tegitambula, gwe bagoba ku mirimu, oyagala agenda bweru, mukubireko munaku 2 buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Cubs Nation balano bavuga motoka bakubire ku 0701542372. Oyagala agenda ku airport, oyagala kukima ku airport, oyagala deliveries, oyagala long distances, ogenda Wakaramoja Gulu naye oyagala agenda na family yo ng'oli comfortable, tukubire ku 0701542372. Then osobola building company bazimba buli kika. Oyagala kuzimbira hostels, apartments, oyagala kuzimbira kikyesogedde, oyagala kuzimbira nyumba yo ya box, oli mwana wa bwala, oli kadaama, family yo gitya ogikwasa omusimbi, bakubireko mutese bulungi. Ate abantu abamu abali ebweru eyo abatya osobola building company bakola ku site nga kamera kweri, so ati obeereeyo ng'osupervisinga materials zo n'emirimu nga wegikola ki nga wegitambula. Si kugamba nti tuzimbye paka waggulu nga bakyali ku musingi, leero tukoze nga tebakoze. Aba osobola bajja babikolako bulungi, bamazima tebaseera, ate ng'emirimu gitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne Miss Jennifer olunaku olwaleero, essomero ligamba ki? Gye tuli tukakkalabya abaana tubasomesa, tubatendeka, byonna tubitambuza bulungi nnyo, alhamdulillah. Bisangibwawa? Mukama atusaasidde. Tuli Najjeera asooka Busibante Road, Flair Preschool. Kaakati ate tuwoominga, tuwoomingira firimu buli luwummula, tubeerako n'abaana bano ne tuzannya firimu n'abaana ab'amasomero amalala elsewhere, tubagatta ne tubakuŋŋaanya ne tuzannyayo ka movie. Naye wano during that time tubeera n'abaana abato aba preschool, ne tukolayo ka short movie depending ku kiriwo. Kati movie empanvu twagimaze, Where is the Head feature movie twagimaze, katugenda kuzzaako bu short movies obwo obw'abaana. Bubeera very interesting, very educative and entertaining. So abaana bammwe musobola okubatuwa ne bazannya film. Talent kintu kirungi nnyo, tomanya mwana we kiyinza kumuteeka ate n'abanga ajja kufuuka ekintu ekyenjawulo. So tomutuulira kulowooza nti academics tujja kubeera ku math, English, science, ebyo byokka. Tugatteko ku bintu ebirala, tuzuule ebitone by'abaana baffe. Okay, abaana babaayo nga balina ebitone. So Madam Jennifer, ebintu ebyo abikozesa ddala oli otya? Ndi awo wendi, Katonda atuwaddeyo ku nkuba. Enkuba etandise, waffe enkuba etandise okutonnya. Tugamba Katonda atusaasire, kubanga kali akasana kabadde nga akaliko sponsor. Baabako kaase katwokezza, anti kati ejja na busungu. Kibuya kabadde mungi, waya nga nakamala okwoza, waya neekutuka. Buba bujja. Kyeki kyakoza waya yange. Olw'olumu lwe wayozezza ku ngoyi, enkuba n'etonnya ebadde tetonnya, n'ekibuyaga najja ne waya nezikutuka. Esinga oyina obujja, onoomalako ne bano abasajja nga banyiiza.
Masajja nabavaako. Kati wasiteresa ate onookola kyolina kuddamu n'ozooza ate eddinga zimaze okukubira amangu ddala nga zaakagwa omukazi takoowa ng'oteekamu omo ng'oddamu nawulidde obusungu ojja kuba bulungi lwenayozezza ku ngoye bwe bujja bwe bujja bw'olina obungi lw'oyozezza engoye enkuba ebadde titonya n'etonya kibuyaga najja omuyitirivu baawo yeesibe bbiri ajja kuntegeera ne baana babusiraamu mbw alina kubeera naawe wekka waliwo kamimu ke nalabye oba akalebrand ke nataddeko nti Katonda wange nkusaba amagezi nsobole okutegeera omwami wange sikusaba strength sikusaba manyi kubanga nja mukuba osobola omwekubira byonna mbyagala Katonda wange wamma mpa amaanyi n'amagezi naye abasajja abo balaba Katonda yabawa oyinza okulaba omusajja nga mumpi bw'ati mutono n'ojja nga weepika ng'ogamba nti ojja mukuba nera oli abanafu n'akuwaayo eŋŋuumi egi n'owunga n'odda mulayi n'ozirika n'otereera bulungi nnyo n'agamba mpatipati n'akambayaaya ne kakugwa n'okkakkana n'otereera tunoonya abaami mwana wange munange teweepankiranga ku basajja n'oyo simuvuma aliwa oli yagenze oyo muleke oyo musonyi oyo sangwini oyo abeera sangwini alinga alina amagezi abeera sangwini kakati omanyi sangwini baibo baagala ebireekaana baagala bintu biri awo bijjankalanya bitabulatabula era bebano wali olabeko bino bipikipiki ne bituuka mu senta ne bitulika era eba red flag era n'okwana n'ompita kugenda out n'ojja n'ekyekipiki bino bwamulina emitima egibaluma oba mwabadde tebibakwatako ye bw'atuuka mu senta ng'akiboggoza dddddddd sangwini mera nkole takola ebyo gamba tukolere abantu ekibuzo kyaffe ekyabadde bwe kiti is it better to cohabit before marriage or does it ruin the relationship kikola tusooke tucohabitingemu mbu mwegezaamu twegezaamu tebala gavumenti yalabuse kati waliwo ebbanga nga bwe mutuuka muba bafumbo biri ebyokubeera mu cohabitation almost 5 to 10 years gavumenti yagala bikwatamu kati nga baagala mufunirewo empeta nga bukyali nga wembeera naye mu relationship okumala emyaka emeka 3 5 tuba tuli bafumbo naye kakati lwaki mubeera temubadde anti omuntu aba akyangezesa akyandaba kaakati obwo bwe buzibu obutaawula obufumbo kyekiki na biki byennyini ebikola obufumbo awo wewava obuzibu kakati omanyi nti n'abantu babeerawo mbu bali mu courtship ne beegezagezaamu myaka 8 kakati ne bagenda ne bafumbirwa officially ne babateekako empeta obufumbo n'abubeeramu omwaka gumu oba ebiri n'anoba kakati ne weebuuza nti mu myaka 8 we mwabeerera mu courtship kiki kino ky'otaalaba n'omala okwekomiitinga ne bakuteekako empeta mu mwaka gumu ate n'obivaamu kibaki kakati byenkugambye nti waliwo abantu abeemalira obudde nga beefulukuta simanyi neetegereza kati weetegereza nnyo omuntu oyagala mufunamu PhD omutegeere ennyo olyoka omutwale oba okwegezaamu kuno kwandibadde kulungi naye kulina ebibi byako ate n'obuteegezaamu nakwo kulungi naye buli kimu kirina ekirungi n'ekibi kakati tutandike n'okwegezaamu cohabiting tetunnagendayo officially nti batuteekeko empeta naye twegezeemu ebirungi bye bino ebiyinza okubeera mu kwegezaamu wabeerawo ebintu by'ogenda oyiga ku munno n'omanya nti bino nja kusobola okubigumira oba bino sijja kusobola kubigumira kakati n'ogamba kino sijja kusobola kukigumira ntayi n'okivaamu kakati waliwo sayidi eno endala gye tuyinza okutunuulira nti kati okufuluuta ate aba akulidde bannange kati gwe n'ogamba okufuluuta waliyo okufuluutisa omumwa waliyo ayinza okufuluutisa akabina
ku side zombi nga mukazi obanga musajja ate oyo yizo okwesanga nga byombi bifuluuta maaso wafuluuta n'eri emmanju wafuluuta kakati ate abalina bwe bo bakole batya bannange kakati oyesanga nga ate nga neno pata kakati ng'olina patina bwati gw'okyali ku byamumwa bino waliyo n'ebirala nakugamba abantu bagenda mu bufumbo no ignorance nyingi nnyo alya ekyeggulo n'alya buli kimu n'alya amagi ag'empogola n'alya ebyennyanja n'alya kafanku n'ayi yenna n'alya egiroolo n'ayingira obuliri nga yalidde n'ebijanjaalo kakati n'atuuka eyo omumwa gwo gufuluuta alina ebizibu n'emmanju nayo ne wafuluuta kakati obw'obuntu ate si bw'amaanyi nnyo kubanga obwo babutreatinga ebyo babitreatinga kati omuntu oyogera naye bulungi n'amanya ekyokukola kati ng'ebyo ebyokufuluuta sayidi eri kati ate ebyokufuluuta ano abamu beebaka bubi abalala babeera n'ekirwadde nga kyetaaga kujjanjaba nozo problem kakati ebintu ebyo abantu tebamanyi bumanya naye ng'ebyo babitreatinga ne waliyo ebintu ebirala ebizibu ebinene nnyo nga tebabitreatinga ebyo tebiwona ebyo tebabijjanjaba naye ng'ate birumya kati ekyo osobola okidiscoveringa n'ogamba sijja kusobola kugenda nakyo mu maaso n'ogamba ntayi n'okita kakati ekirungi ky'essayidi eri nti tetulinze cohabiting eno tukiyingiddemu direct awo w'oyinza okufunira omuntu nga teyategeera bizibu byo oba bunafu bwo aba amaze okwekomiitinga alayidde wali mugambye okufa kwe kuli twawukanya kati ogenzeeyo osanze omuntu waliwo abantu be bagamba mbu balema naye nze bambi siraba mbu nno balema kati ng'omuntu waffe oli teyakula bulungi oba babeera tebamuliisa bulungi kukula n'akoma wano n'omutunuulira kati omuntu oyo oba tebamuwa byakulya bulungi kukula twala eri naawe kati oba wagenze kukola ki obeera kakati esi njagala nkubulira era omulembe gwammwe guno babbi bennyini that is the right word kubanga kakati omwana omuwala abeera n'omulenzi agenda omusatisfyinga sexually ne wabeerawo ono agenda okuleeta ssente ne wabeerawo simanyi ono owa renti ne wabeerayo omugezi waliyo n'ono atambulikika naye gwe balaga mu bantu meet my boyfriend bannange nga hank nga gayoyo okitegeera kakati ebyo bye muli babbi muli bayaaye temutegeera ddala bintu bya mukwano bitambula bitya oli ne lisiti y'abasajja 5 buli omu ayina kyakola kakati byebyo lwaki ogamba nti omuntu oyo ataakulira ddala gwe takuluma essanyu ogenda kulifuna otya tusobola okuteesa nemuteesa nemukola mutya nangamba omuntu oli ayinza okuba simu waliwo engeri endala nga musobola okuteesa nowaayi wekiba kyokola tukozese ku kino Brian Nations yabyogera wano ekyo gyekiri naye kakati kyenkugamba nti ensonga eri oluusi ey'okulaba ku nsonga ezifaanana bwe ziti weeyinza okuyambira kati mulimu n'abaana abawala abalina ensonyi ennyo buli kimu abeera azibiridde ali mu nzikiza ataddeko ebitambaala ayambadde simanyi kajiini n'ettaala n'agijjako ne babeera muli tasobola nakufiiringa nsonga tayinza kutunulako tayinza kukola atya kakati oluvaamu mubeerawo mutyo tolaba bintu oli awo muli mu nzikiza kati omuntu agamba nti nkwagadde nnyonnyonnyo tugende mu mbaga ng'ogenda weekomiitinga okutuuka eri nze nnina omukolo gwe nali mbaddeko bannange gayinga mulungi taliiko kamogo oli omwana wa Katonda nga walinnya wewakyamu kakati ayambadde kanzu omanyi ng'abantu bwe bakyala bulungi mu bazadde ayambadde kanzu azze bulungi baleeta ebintu omuwala oyo bambi yali yabeerako ewaffe
kakati nabeeranga era sister waffe kati omukono ajja of course yajja waffe ebiki ne tusanyuka munnange sister waffe agenzeeyo mu bufumbo waayita wiiki emu omwana akomyewo akaaba maziga maama waffe agamba mwana wange oyagala kunswaza omusajja atuwa ebintu ebiyitirivu omusajja omulungi afaanana bw'atyo bamuleka abaana mwabaaki omwana akaaba bukaabi maziga taddamu ne bamubuuza omusajja musezi nedda maama si musezi omusajja yakubye nedda teyankubye omusajja yakoze eki kyokka nga bamuwasizza mu maka luva okwaya teyayogera kubuulira maama waffe naye yabuulirako mukwano gwa maama ekyama omukyalo of course najja n'abuulira maama ekyanobya omuwala kaakati maama bwe baamubuulirako ekyama kaakati omukyalo ono ate n'abaako abalala be yabula ebintu ne bitambula ne bikomawo mu babrothers baffe omanyi abaana abalenzi n'olwali n'olujeregerero kaakati nze nali muwalawalaawo naye ngenda okuwulira emboozi omusajja yali wano mu makanzu n'empale ennungi ebbeyi kumbe temuli kantu teyalinawo kantu nga tewali kantu completely nothing kanavayo bwatyo navaayo ate kakati ekikola obufumbo ekikola amaka kyekiriwa kati kyenkugamba nti wabeerawo endwadde ez'amaanyi kakati era ekyo ekintu okugamba mbusimanyi tugenda kukola elongation it is a lie let me tell you size katonda eno gy'abaakoze eri yenkana n'omutima gw'omuntu science bwatyo bwagamba tikati omutima guno gupampinga blood obunene bwagwo gye gukoma okupampinga it corresponds with our thing kakati gwe bw'ogamba mbuno we are going to elongate oba tukole extension what are you going to do to the heart byebyo ebizibu abantu abamu bye bafuna kati blood ate neefuuka too much gye bapampinga ne weesanga bino bye tulaba mu mawulire nti omuntu yafiiridde mu kazannyo n'ebifaanana bwe bityo kakati ebyo tebalina kye babikolako nti no tugeza zimanyi tukola biki simanyi tuwanvu yasoma ekyo kibeera kyali bwe kityo but at the end of the day munna agenda kukola otya so waliwo abantu bwe batuuzatuuza simanyi ate tugezeseeko kino ate tukole biti ne baddanga mu bino ebyokwegiraagira abantu ababeera mu bintu bya masturbation n'ebiringa ebyo but when the man is there ebyokwezanyiikiriza kakati ate musajjawo waali naye ate akuzanyiikiriza and that is the game it has ended like that there and there yes kakati nga buno obufumbo ogenda kububeeramu for the rest of your life and it makes matters worse ku muntu eyali atambuddeko n'alaba ku baana ba Katonda bwe batambuza ensonga n'ebintu bwe bifaanana kakati ate n'ogwa kwono bino bisaana bano bambeerera ndowooza ayinza okulooza bambi buli bamu we bafaanana mbeerera kamala kakutanda nawayitawo omwaka nga gumu ebiri n'atambulako mbeerera n'amala atambulako n'agwa ku mwana wa Katonda gwe yaweesa ebiri buli mukyala n'ebintu bye nze ensonga tennomyanga benkunyonyodde kakati waliwo ensonga nga za simba waliwo ensonga endala nga za bulwadde ensimbu ezo mukenenya waliwo n'ebirala kakati ate waliwo obulwadde bwe bayita sickle cells abantu bagenda mu bufumbo nga tebabwekebezza bakeberako mukenenya kyebalabanga ekikulu ennyo naye kakati musobola okusooka okubeera mwenna omuntu n'akizuula oluvannyuma oba ne muzaalayo omwana asooka Katonda ayinza obbayamba nga muzadde asooka nga mulamu oba nga asooka kariya nga si sikla kasita mufuna knowledge bweti nti bannange newankubadde muzaddeyo omwana musooke mwekebereko bwe mwekebera nga mwenna muli ba kariya it is always better relationship eyeekomaawo naye kakati kuli okulayira we kuba nga kwaliwo nti mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde because sickle cells bulwadde it means you cannot leave your friend
ne bw'aba siriimu nti discordant couple eno ali positive ono ali negative olina okuguma obeerewo ojjanjabe munno kubanga bwe buno obulwadde bwe walayira nti ndibeerawo mu bulwadde paka okufa kulitwawukanya kati omwami w'omutegedde nti alina obulwadde bwa siriimu yes embaga bw'eba ewedde naye nga twafumbirwa embaga bw'eba ewedde walayira obulwadde obwo you have to stay and take care of him, take care of her. Okiraba kubanga obulwadde we muba mwali mulayira teba specifyinga nti malaria nti kuddukana kye bayita obulwadde bwonna buba bulwadde. That means you have to be there for your partner mu bulwadde bwonna. Kati kyenkugambye nti wabeerawo ensonga nga nzito ate oluusi ng'abantu abamu babeera tebazitegedde ne bakiyingiramu. Kakati awo cohabiting oluusi weeyinza okuyambira ebintu ebimu n'obizuula along the way n'ogamba famire eno genza okulaba muganda we yagwa eddalu mwanyina yagwa eddalu senga waabwe balinayo omulalu gundi balinayo omulalu like ekintu ky'eddalu kiri mu famire muno. Kakati kibakwata waliyo ekirwadde kino esawa yonna. Kakati omuntu omu asobola okugamba kanneetegule ng'obudde bukyali. Kakati ate ensonga eno ey'obutayanguyiriza n'olwawo omuntu omu waayinza okuzuulira emize egyo wabeerayo emize nga si kirwadde passe naye nga muze guli mu muntu ono gamba oyo w'omuze bwe gutyo siina bwe mutwala kati awo oba oluuzinze. Naye abantu abamu bababuulirira ne babagamba weekuume tobikula togaba teweejajaamya because when you give it out naddala abasajja they compare yaliddeko kwonoona alyako n'ebiringa ebyo n'ateeka wano ebibala bye omucungwa omuyembe simanyi enniimu apo nanasi watermelon ebibala bye byonna biri awo ekyayagala kyalumako. Kakati gwe oyinza okuba nga gyali ogwa mu nniimu naye ng'omuntu yalya ku zi apo ku nanansi ku zi watermelon kati awo oba ovuddemu. So bwe weekuuma bwoti n'ogaana tagenda kumanya nti nniimu obwongo busobola omugamba according to the looks out ti eno yandiba ennaanansi empoomu okuzaama nga wali muyingira mu kadaali ng'amala okulayira tuba tumukwatiddeyo awedde. Okiraba kozanga advantage. Kakati gwe tandika because toyinza kumanya ku muntu ono gwe ngenda okufuna oba gwe ngenda okubeera naye ngwawa oba ngwa mu kitiiki n'amusanyusa okusinziira bw'atambudde because you never know. Nsobola okuteekebwa ku minzaani n'enzitowa okusinga abalala n'empitawo nga nze gwe bagenda okugamba nti will you please marry me bafukamire bampa akaweta nze nsukkulumye. N'otegedde ensonga zange lwaki ebintu ebinabivaako nsaba ebintu byakuddawo bampime. Lwaki tebakupima? Abaana nga bapima. Lwaki tebakupima? Bampime naye omuntu akupima ku bantu nga 10. N'emyaka gy'obuvubuka gisesa waliwo gayi yabeeranga n'abawala nga bawandiika wano lisiti nga mpanvu namutayiika n'atandika okuwa makisi okufumba ekitanda tiiki obuyonjo empisa ng'agenda anti ayagala kulondako. Kakati bamusobedde mpasaani ndekaani. Naye wali omuntu asobola okubeeramu omuyonjo omwaka gumu ng'asobola okubeera omuyonjo n'abeera muyonjo mu okusanyusa. It is possible. Ate kakati n'okuba nga tannaba kuzaala kati okuzaala kusobola okutuuka
n'emirimu ne gimubeerako mingi n'afuuka bize nnyo ate nga n'obuyonjo bwe bwali butonotono kaakati awo ne gujja bagira omwana nayonoona eno bino n'ebiringa ebyo kaakati awo waliwo ebintu by'ogumira ne kati mbuuza bw'omuyambako n'omwolezaako n'osiimulako ku nnyumba obaaki because tuba tuyambagana kazi ayonsa ate omufunyisa embuto buli kaseera gy'oli mulago bagenda muggala buli mwaka abeera lubuto eno waliwo kano ne kali akaddako ne kali sente zennyini tozirina ezisobola okugula nti oba sabbuuni oba biki biki okulabirira okuyonja okwanguwa washing machine n'ebiringa ebyo tewali maid agenda muyambako what do you expect kakati naawe beera nga oyambako omukyalo ono kubanga ebirungi naawe obyagala waliwo ekintu nga togenda kuvaako mikono naye ogenda kubeera ate omusajja omujjuvu ayambako omukyala mu nsonga ezifaanana bwe zityo naye nga mu byonna ensonga y'okwekuuma eno ntera ogamba abaana abawala okwewumbako oba okwekuumako okwo kyandiyambye nnyo n'oteegabagaba kakati otegeera otya abakyala babeerawo nga naffe batupimaapima oyina atulaba nti tewali n'abasajja b'ennaku naye bati bwe bali aye ati gwe ngambye ekyo kikunobya kati nze tekinnobya kakati ekyo kisobola ate ekyo kinobya bangi kakati nze nange nina wentula nempalama naye kati omuntu ono omulaba sente tiki era ntegedde nti sente keyo girabira wa antera sente kati zoliwo omuntu angobidde sente yekeya simumanyi akule simu hallo kati amayinza namba basi gimanyi sitanyo wanjisebo banaye balituweereza konze kale naye balituweereza naga enamba yo eritamanya ki wanjisebo kweri ku mobile money Ostegede nze waliwo ebintu nga nze bannansiba waliwo esimu gundi kunyumya okukoma awo mbwe ereeta mannya ki ebyo byenjagala kati gwe ugamba toyagala sente nze njagala sente may want money naye esi waliwo omuntu asobola okuwa buwi bw'atyo sente just nga talina na kigendererwa kirala kyeyongerako kati ono ayanguyirwa kati ayanguyirwa funa gudizizo omuntu akuyeza esi njagala kulaba mukube esimu muwe esi sente njagala baga njagala kulaba tujja kulabagana nkyali Masaka nebandi wane wakawane waffe mumutwale nga ndi wano Kisaasi sina kyenkola kyenjogera naye gwe ngamba esi ntadekawo 10 ekyagamba ntunya kacaayi emisi ngajja okusooka ne mu kifo otuuka emisindo ogenda okunywa kacaayi kati oyitaddewo enkolagana kale munange nze ne bw'ozimpa nga sikwagala mba sinamanya kyoyagala nze mba sijja kwagala omanyi bulamu buno waliwo abantu betulina okumiitinga oba okitegedde ng'oli ayagala kukulabako oba kale munyumyemu mukole ki naye nze kiyina engeri gye kinyanguyiramu ku muntu ataku kasente okusinga bali abalya ffene abajjudde amasanda sikaluubiriza era ogenda okukola kyokola nga ffenna twefunyemu kubanga ebintu by'ensi muno omuntu oyinza okubeera wano tamufunamu kati wano mba nkufunyemu kati ogenda okumpita nga wampereza luli 10 luyompereza 5 wenzija n'enkulaba wano yongerako kuba bajja kuwa ate mu range eyo gamba luno wompereza 5 luno nompe 8 temutya weereza 5 kati nange weereze n'ekinana nange mbambu bazze nzo okubeera waka nga ndaba TV sikinako buzibu kati nzo my time kakati nze nange ntunane nga kasitanda bakasente banga ku 10 bintu 10 omulenzi okuba kati kino kibanga kyokka out of 9 ngekyo kigaali nga tugenda ne sente nga tugumiraawo ensonga eno bwegaana sente zituwooyawooya ne zitugumya naye byebyo ebimu ku bintu ebisatu bye nawa abasajja nabagamba musooke kutereeza nsonga eri gye ntandikiddeko eyo nkulu nnyo
nembagamba ensonga endala kubeera faithful nga bananyweza abakazi ekirala munoonye ku ssente sente zangu y'obulamu siri muntu mugonvu abasinga bamumanyi ndi wakitalo nga bwendowooza naye omwami alinamu ku ssente akwanguyira aŋŋonza ŋŋonda alinamu ku ssente ŋŋonda kubanga mmanyi nti ninamuno afaanana alina ssente naye esi n'omulabako oba omala osooka kuzibira bwoti mujja tambula ekiro temwetaaga kuteekako mataala kasita waleti ebeera nga nsanyufu era nze sabola kunyuma bantu me want money you want money esi nga sirina kira kye njagala kuwulira okugyako ssente abaana abawala era nze ekitiibwa twanga tugaba I can't be submissive but to a man who has money I can be submissive abakabaka he's everything ni wabogola wanjitata because of money naye ate omanyi abo abasajja babeera ne ssente ne bwabeera nga mubi nnyo alina bwalabika obulungi bwafaananamu obulungi naye gwe atalina ssente nze mbasira bulungi bwe buli banaye abakazi ndabaye nga mugamba money is everything omugenda gattako awo omusajja omulala bwe buzibu bwe bugenda okujjira anti kakati ono agenda kuleeta mane ng'ate talina waaka ebbanga yemaze ku nsi kuno nze sennanko ku musajja alina ssente owa ssente tebamwenda kumwendako lwaki olina amagezi otegeera bulungi wangi omwana ssente nga zamutabula ono ati munnyonnyodde omusajja alina ssente oyenda biki kati wakwata nga kukyawa kati ate nze nziramu ebyo kufiirozibwa bwe ntyo ng'ate amagezi ng'ate nabadde kwegamba alina ssente ye w'amagezi alina ssente ye kingi alina ssente kakati gwe omwavu ogenda naye oyogedde bubi esi ulina kati gwe talina ssente ogenda kuteesaki kati bagamba batya webako kwegamba mu bufunze olinga ayagala okutugamba nti omuntu bw'aba talina ssente talina kuteesa era abakyala bajja kuddeeyo mbusimayikolezo nange ezange nzikola kale obuzibu bwenina nange okuba ne ssente nti sibakolera submissive eri musajja gwe nsinga ki ssente kitegeeza nina kufuna ansinga ssente kuba ssente zikola ebintu bingi kubanga ate wenkufunira nga nkusinga owedde ojja kusiimuula ennyumba gwosaaka kale anti era tebagenda kujja kati ate obagobye ng'ate tubadde tubatadde mu layini ejja obadde ki omwana gwoyo noona ebintu abantu maze basetinga bulungi bajje kati ate oli mu kubagoba tojja tukangakanga nno ate guno omwaka 2025 tosigala sidiba teri ono si maaki nkuwaddeyo emyezi 7 egisigadde ng'oleese omusajja wano ng'akututte olinda kunyeenya nga kedo alina ssente mama ziri ensonga zammwe ngenda zikola ki siri bubi nnyo nange siri bubi nnyo siba mu famire eri bubi nnyo kwegamba siri munaku ezo ensonga zo nnyangu okukolako naye ensonga ya ssente kakati so abantu babeereyo nga bagamba nkwana tetulina kintu tugenda kwogerako without money nze ngambye ne wano okwanguyibwa okulaba oba tonateekako sooka oteekeko enjogeza era oba oli eyo nga wankubira esimu nongamba ayagala kulaba nga toteekako nyaga kulaba oli akubidde esimu yakuweereza ssente mmeka nja kubuulira ezi waliyo ga yasobola okuweereza ssente emitwalo gy'ebiri oba 3 n'azoogerera akakamesegi n'akaweereza n'abantu abalala bonna nga yakuwadde emitwalo egyo kakati waliwo abakopi ekimanyi emmotoka yange tegenda mafuta g'ebiri anti kakati waliyo weebatyo n'aweereza 3 2 n'akubira esimu meseji yakuweereza ogirabye akameseji katuuse anti olwo tonnaba kugamba thank you kono gyamuweeka wempi kakati ng'akugamba kameseji okalabye ogamba nkalabye alinda ogambe munnange weebale owenkajja owennakatu ndikuma okulya nekulya ow'omwoyo weebale nnyo kakati weebaze bingi kati bwaweereza mulimu bali abakopi bekkopokopo abasembayo
n'addamu n'aweereza wano ku WhatsApp, have you seen the message? N'otaddamu waliwo eyazisikako n'azisikako n'azeddiza byenkugamba bwebwo obusajja nga kakopi bekopokopo ng'ekikopo kya kampeko kakati omaze okuweerezayo sente mmeka nno mitwalo 3 kubanga tebannaba kugamba nti thank you n'ozisikayo kati abaana abawala era emyaka gyammwe bo bagezi nnyo waliyo emyaka gyammwe eyabadde ambuulira nga mbimunyumiza nagamba oyo naye yali tamanyi oluzikuwa weebati ne bw'oba mbu tonnazijjayo zonna waakiri osooka n'oggulako airtime ne waaba wa 10 bwe ziba tezikyali nga ziri zaweereza tebazijjayo sooka otooleko waliwo eyansasulira ku ssimu emitwalo 9 naye nga mutunulatunulamu ndaba afuluma bw'ati agenda zijjako kakati amangu ago ojjako mangu omutwalo asindikira ku akawunti yange ya Centenary nze ababbi b'Uganda ayinza ozisika naye kyenda kiruma naye eso mmanyi esatu ne bagitwala naye nze bali badde bampita Media sente kigatteko njagala sente naye kati ebyo ebigambo bingi bijja kudda bizinesi neemu yaffe biba bifuuse bingi nja kukozesa walina bulime Esther sente ate nabulime nalyo linnya ganda nnyo oba Esther sente esi sente amazima nti sente sente yangu y'obulamu sina sente ndwala kati olaba gwe olwala neesaasira omusajja kati yo omusajja akola atya kati nkugambye ng'ate alina okubeera n'obuvunaanyizibwa yenna ng'abeerayo eyo nga sente ze zimuluma nonyayo awalala kugamba waliwo abataagala sente waliwo abazikuwa nga atudde ku miliyoni 10 nawakuwa katano tegamusala kati gweoli awo olina kataamu kali ke wakozesa luli akanyumira mwe mwakola baki be mwawomera bakyamu betwawomera bakyamu oba owomera mukyamu musajja natakwade atakuwa 5 oba owomedde mukyamu noba kuwa 10 naye yaba yakugamba nti ogira okola kyoma okuumuuka abazigaba obugabi oba okuumuuse oba oli kiwutta ng'akuwa buwi amasajja mwe bali mu Uganda balina sente mwebali abamu abazibba obubbi abamu abakutudde eddiiru nze sifaayo oba ozibbi oba okutudde eddiiru ekikulu oli wajja nakugamba nti bawange yampadde miliyoni 10 wakana bazibawa bulijjo ne mu bizinesi bazibawa ne bazibateeramu nempulira abasajja nga bawoza nti nze mukazi sisuka mitwalo 5 wakyali abazibawo ne mubatunuulira bwenti nga bo balowooza nti mbu omukazi 5 gimumala nti 5 baba bamuwadde nnyo kale bambi ne mbatunuulira bambi anti nedda abo nabo bwe batyo gye bali kakati ye alowooza nti ekyo kyakola sente y'omusajja ewooma naye kisinzira sente ki wagijje yenkana etya waliwo n'abalala nga kisinziira ky'omukoledde nga asasula depending on what you have done abo gye bali kakati ate ne mubaamu n'abalala nga ne woonookola ebingi ennyo ebiringa eggulu tajja kukombya ye mukodo mu butonde bwe mukodo ne bw'aba mugagga atya ng'alina nnyingi mukodo abasajja abakodde abo badde sibadde nnyo n'abaami bangi tonnaba kubafuna sinafuna abaami bangi engalo zino ziggwayo omusajja nnuma bwe tugira tubala guno ne tugenda emukono omusajja tetunnatuukayo naye omusajja oli annuma naye omusajja bulungi n'akola atya n'akola atya ebiseera ebyo kati nakkiri kugamba anti yayagala kumpasa nga sinayagala kufumbirwa ng'okyalinda kunyeenya nga kedo naye nga babi ali muto mukulu nga aji nga baana buli kimu akitegeera yawana abitegeera ebyeri anti Brian yali yakutendeka naye sinabamitinga Brian nga yategeera esi yani nga newe nejjako waya amanyi omulalu we sajja oyo naye nwenja mukubirako nga tuvudde mu kisiibo mpozi tandikire we twakoma
abantu we mutwe mubatega kati ate wano mu kisiibo gundi imaani ebeera nnene naye ate toyina nakutokkirizibwa jangu onzijemu kati bw'amala okujjamu ate n'addayo oli ajja kudda omuntu wange mumanyi mpa ennamba ye tulabe kakati mulimu ate ebiwala ebisiru kankubuulire omanyi kale nze abaana bannewunyisa omuwala annyumiza we nze nina gayi bane gayi mulungi gayi alina sente banange gayi agaba gayi muyitirivu mu nsonga ze n'amunnyonnyola n'amudescribinga wabula annyonnyola abantu abatalina annyonnyola abantu abali desperate kaakati n'amutenda obulungi obugabi byonna obukuumuufu mahayiti simanyi kaakati Gaya wamuyita ku date akubira mikwano gye bano babadde anyumiza obulungi bwa Gayi bwonna abakubira era you know the other guy of mine that I told you about bananga ampise bichi girls come and we go abawala bagambirawo kakubye kino bulijjo kye tulinda ne balyoka bambala kakati kino kinyabo just lucky oya abantu balina emikisa gyabwe nga balina emikisa gyabwe nga mbutuufu omusajja asobola okumwagala naye yennyini naddawo n'agamba naye kakati oba yanjagalako kyono kakati ayise banne oyo omusajja akwagala naye ng'osigala naye yanjagalako ki n'obeera ng'otya mu kaseera nga nawe olaba anjagaddeko ki wagwira mu bali abawala tolinawo empologoma kakati ono yazeeyitidde obuwala nga bwambala bupote boyemu nga bufuna ne uba kati mukazi watu wayalinya akaboda akafo we kali balina kuyita ku luguudo lw'ennajera omanye enfuufu eriko enfuufu ey'ennajera kati atuuka yenna yeekubaakubako ettaka buli bwafunye na uba bumanye ekyokukola bwambadde butaddeko buno obukondo buno buno bwana obumanyi okuwahagazi nebbeere nerikola liti okugulu nekudde obategeera naginganga bwenti naawe ate tuleke baŋŋamba kati okola bwoti kati bwokola bwoti ebbeere neriwanvu nerimukoonako bweriti nagamba kyekyo kakati okukagulu ne kadde eri ate olireega nga ffe tugaleega kakati buli obwana bumanyi okwepakeginga kakoze hipu eno kakoze akawatu kali maama obwana bugenda okutuuka ne mukazi wattu Namukisa naye agenda okutuuka ono ng'agamba nga natomera maama kati atunula ku kano alinga agamba ntandikire ku kaliwa nze era nga ogambye nga tutandika bamaliriza ng'ono nannyini muntu talinawo muntu tasobola kuba na muntu kakati okujjako nga temulina magezi temutegeera Gayo bulungi tebamunnyonnyola abantu tebamunyumyako kya oyo bafa naye kisiiri wano mu mutima omusajja omulungi tebamunnyonnyola tebamuteeka mu ssimu tebamulaga muntu newoba omunyumyako munyumyeko bibi byereere wakiri musiiga akasa mwonoone nze omusajja yenna musiiga akasa wakiri omusiiga akasa omusajja nina omusiiga akasa yagaba tamalaako byonna naye tebyetaagisa n'ebyo tomunyegako anti oyagala musiiga kasa kati bw'omukwekula bwoti ngayalaba n'omuteeka mu layiti jjukira omuwaanawaana adda ku nsonga eziri bw'amalako bano tebafunanga bamalako yagaba ku ssente yalina emmotoka ey'ebbeeyi yakola buli kimu ekirungi ennyo girls muli beebafu nnyo bano abaana tebatudde muve mu byekisiru buli kamu basobola okukakola era nakati akaaba maziga emikwano mizibu bannange Jennifer emikwano nze emikwano gyanzibira omusajja ate Gayi yakola bwati ng'ava ku kano n'afuna ne kali n'ava ku kano n'afuna kati nabwo bwennyini nga muli bumanyi nti bwonna bumuzannya naye nga buli ku competition gy'otalabanga naye ng'ono mukazi wattu ow'ekiddera ye yagaba just like that twatubiddeko abantu abo bajja kunyiiga
Masaka yebava omulungi wange maama n'abantu b'e Masaka balina omukisa aba Masaka bali mu kibinge abantu b'e Masaka balina omukisa ate bafunyi anti nze ndi wano we balina Masuulita ssente bafunyi we bakuzaala Masuulita naye Masuulita kirungi ki ekiriyo si mwe abaali mu lutalo gamba ettaka tulina ettaka fe abali mu lutalo mwe mwali mu baaliroga naye kati labayo tukuzaako muwogo yekka oba emmundu zayonoona n'emitwe n'ettaka ne buli kimu simanyiyo Masuulita kivaayo kiki ekiriyo naye waliyo essomero lyaffe gye twasomera eyo Masuulita pozindoza n'emiti tubeera nnyo ne kalitunsi byebyo kalitunsi yatumutema ne tukolamu amaanda ennaku ezo